anoonya omusajja yakola ki eyatuukirira akyaliwo adindako tukoleko abakyala tukyalina omusajja eyatuukirira buli bumu yekube mutoki tukyalina omusajja mu maka katugende ku bakyala tukyalina ddala omukyala eyatuukirira obulimba kati bwagenze ku masimu ali bweyogerere nalyoka akubulira bwagenze e Masaka nogaye Katonda wange omusajja amaka ge gali masanafu obudde ne bukya ng'ali bweyogerere abasajja n'abakyala abasabi abeegayirizi oteekwa okuba ng'oli muntu atuukiridde omuntu obw'amazima omuntu atya Katonda nga weewala obubi ate ebintu byatabuka kankubule we byatabuka bwe biti baddira ekkanisa gye twandidukidde neziggalwa loogi eziki alina mukano abo badduse bamanyi otugamba kyajinga esimu tegwako omuliro gavumenti yaweereza sente essaawa yonna kati njala kubategeeza oyo yekibuyaga bagenda kuwa sente mitwalo 10 ezo tozifunangako tebakuwanga sente olwoziba ntono tozizangayo ezo zizo sente tuzirye tetuzizire ddala Simoni owulidde nawe omulabe wa Wonders Just sabire esimu y'omukisa ogende Katonda n'essimu ereete nga nsimbi ove mu lunkupe ove mu yabeziizimu ofuuke omusajja w'omukyala Katonda gwawadde omukisa wetunaaviira mu kino munaaviraba enjaga ekomyewo siriyasire era yekomyewo abantu banywa enjaga walagi akomyewo siriyasire ebyo ebibiri ebyo gye binaggwera munanyumiza mujja kulaba abantu bajja kuyita mu njaga nga bagwaga walidde ddala okuyita mu covid ono ate kambabuulire okweraliikirira kukukaddiya Katonda bwe ndi musajja mukulu ekimpa emirembo kyetolaba ettama kweriri I'm fine and I'm young and old and beautiful and beautiful jangu ombere jangu ombere kusaba kitange jangu ombere omulabi wa Wonders Just tukomyewo nate ndowooza obiwulidde akayimba okawulidde jangu ombere nkusaba kitange jangu ombere mu kaseera kano ke tulimu nga tuweddemu essuubi ng'oweddemu essuubi tomanyi kyakuzaako abaana bakutunuulidde emirimu gikutunuulidde famire zikutunuulidde bamaama bataata oli awo oweddemu essuubi ogamba ye nkola ekinze obulwadde bufuuse obulwadde abantu bafudde abantu balwadde abawonye gye bali bawonye Mukama wa kisa akyabayambye era ababedde naye ate waliwo abafudde munnange waliwo abatuvudde ku maaso abaagalwa baffe mikwano gyaffe baganda baffe naye gwe asigaddewo ogenda kukola otya owulira oweddemu essuubi naye Mukama ali naawe nno munnange akuleseewo lwa nsonga Mukama akuleseewo lwa nteekateeka ye amanyi ki kyoli gwotobeerawo n'olowooza ye bannange nze ngenda kukola ntya siina mmere yakulya era abaana era bannange effamire zindiko biki sikyakola omuvuzi wa boda nkusaasidde naye munnange Mukama amanyi ki kyoli Mukama amanyi kyagenda okukolera munnange togwamu ssuubi gwatudde waka togwamu ssuubi munnange Mukama akumanyi okitegeera munnange kakati olunaku lwali tukomyewo ne programu yaffe Katonda akwagaza ki mu mbeera eno gye tulimu owulira otendewaliddwa tutuuse tukuzeemu amaanyi tukuzeemu essuubi ne Reverend Elisa Mayanja tusuubira nga bwe yabagamba mu programu yasooka kati kamukutuuseeko atubuulire ebisingawo mube ensi etuuse ku nkomerero nga tetumanyi Reverend ekintu kino kyogerako ki mikwana abatulaba nziramu okubaaniriza Mukama waffe guno gwe mulundi gwaffe ogwokumeka
tukyajja nga bwe mbagamba Katonda waffe mwesigwa era Katonda waffe afaayo tusinza butabasaasira bingi ebiyitibwamu n'ebirala kakati owooluganda atandise embeera n'agamba nti owaayi ensi egenda kukoma biki ebiriwo anti okusinziira ku bintu bye tulaba ensi tulabanga egenda okukama nze njala kubategeeza kino njala kusooka kubagumya kyotaatandika tokyesibangako nti kikoma eno ensi erina eyagitandika eyagitonda yamanyi lwaligamba nti ngikomya kakati bino byonna byemulaba bye bubonero bw'okubeerawo kwaffe kisaagala muwe ebintu bino ku nkomerero nti enkomerero y'ensi ekoze eki etuuse kyotaatandika tokyesibaako ku nkomerero yakyo kakati Katonda eyatandika ensi eno yamanyi ebikwata ku nsi ye naye ffe abali mu nsi tuteekwa kuyigira ku bino ebiriwo kambabuulira akabi akali mu nsi ebibi byonna gyebiri naye ekibi ekisinga obukulu mu bibi byonna butayiga kituufu ate abantu baffe balina embeera ey'obutayiga twalaba ku covid eyasooka era tetwayiga kati wakomeka masiki bazituseesaako lwaki lwampaka tuwoza nti enkomerero etuuse enkomerero tendabaawo mutoke mu bibite simwe mwagiteeka ensi naye njagala kubazaamu ssuubi ti bino ebiriwo byali bibaddewo okugeza emisiri Musa nga agenza okujjayo abaana baani ba Isirayiri ebintu byali 10 ebyajja ne kawumpuli yali omu mu ngeri nyingi okufa kuno okwekirinde kw'abantu abangi kwaliwo naye nga kulangirira waliwo okwonoona okuva ku Mukama ako kabonero katwale waliwo okuva kwani waliwo okwonoona okuva ku Mukama era bwe tumwonoona netumuvaako nga yaleetaka akabooko ke ng'akuba ng'abonerezaamu bwe mukakkana ng'akyusa mukategedde mikwano gyange bwe mwonoona ng'ajjayo akabooko ng'akuba bwe mutereera ng'akola ki ng'atereera abatulaba abali ku wonders just ffenna aba wonders just mutegeere kino ate mukitegeerere ddala ddala nno nti waliwo ebiro mutaka wanyiigira era obusungu bwa Katonda omuntu ayiga adduka budduke nti mudduke obusungu bwa Katonda kubanga bwanyiiga atta bwanyiiga azikiriza bwanyiiga akyusa ebintu abonereza era tokkirizanga kugwa mu busungu bwani bwa Mukama kale nno kakati njala kuleeta omusajja Yobu nze bine covid waali I'm serious wagira ki covid ye waali era bangi bagenze kitalo kati njagala gwandaba era atuwuliriza kuzzaamu ki suubi kuzzaamu suubi nti eno si enkomerero tukyatambula olugendo abalabe babadde balowooza nti enkomerero eno si enkomerero tukyatambula olugendo mu luzungu bagamba we still have more years to live tukyaliwo ogenda gwe ate endagawo kasita wewanduukulira ogenze nze njala kuba mutegeere kino bwe bakugamba nti olina ki covid gwe langirira kuwona akabi bwe bakugamba nti nno bakuzuddemu covid otandika kulaama ogenze kyo ate olaba abantu baffe ennaku zino bwe bagamba nti alina covid akitwalanga kyama alowooza oba abanga akukusa ekintu nedda sikukusa yaba alowooza agenze ate mu kukukuta okwo mwe bakolera ensobi kupakuka agenda okulaba alina abalala basiize ye kennyini apakuse agenze okutya okuyita mmere eriyo ate atapakuka buli wotabeera na ssuubi essuubi naye ekigambo kyokutya ekigambo kyokukola ki kyokutya kyekitusudde mu kabi kakisooka ofuna omutima omugumu obe naye nakino tujja kiyitamu bw'omala ekyo ngaessuubi likola ki akabi akali mu nsi eno kuggwamu ki kati ndeese Yobu alina ebigambo ebyamutuukako ffenna tumumanyi kitabo kya Yobu yalina ebibyo byonna nebikola ki
naye kasooke tunoonye qualities mu Luganda bwe bisaanyizo Yobu Katonda byeyamulabamu byendeeta. Yobu essuula esooka nsomye olunyiri 8. Yobu essuula esooka olunyiri 8 lugamba luti nti Mukama n'agamba Sitaani nti oluwozeza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi. Wakawuliddeko qualities. Kati olwaleero COVID-19 azinze ensi yonna, naye lwaki neesiba ku nsi yonna? Azinze Uganda. Naye sooka ogaleke, nago galina ebyago. Azinze Uganda, naye mu Uganda tukyalinamu, wuliriza kano, tukyalinamu omuntu omusajja eyatuukirira. Tukyalinamu omusajja oba omukazi eyatuukirira akyaliwo. Ekyo kibuuzo nno gwali alaba wonders just watuukirira. Katonda bw'aba anoonya abantu be abuuzabuuza gwotuukiridde. Tukyalina omusajja eyatuukirira. Okitegeera? Tukyamulinamu. Anoonya omusajja eyakola ki? Eyatuukirira akyaliwo. Adindako sokoleka abakyala. Tukyalina omusajja eyatuukirira. Tukyalina omusajja eyatuukirira. Buli bumu yekube mutoki. Tukyalina omusajja mu maka, katugende ku bakyala. Tukyalina ddala omukyala eyatuukirira. Tukyamulina ne bwe tusiriikira ne bwe tutunula tulina naye omukyala oyo. Abaana abaami obiwulidde Reverend nga byogera. Wana Bayibuli yogera ku musajja. Naye kati njala tukwata abantu babiti bitya n'okusingawo omusajja atuukiridde, omukyala atuukiridde, omwana atuukiridde, maneja atuukiridde, driver atuukiridde, omuvuzi wa boda atuukiridde, omutambuze atuukiridde, omukulimbizi leadership atuukiridde. N'anoonya omusajja atuukiridde, omunoonya omulaba ataliiko kunenyezebwa. Simon otuukiridde. Waliwo atulaba by the name of Faibe, otuukiridde. Mangalito otuukiridde. Kakati waliwo abalala lockdown tesimwe tuli bakuwa ebintu byabanno bibawe wabibatuusaako. Otuukiridde. Kibuuzo kiri nti otuukiridde. COVID yayisa najja twalina ezakameeza. Ezakameeza bakolekeranga wazzanga balansi. Otuukiridde. N'anoonya atuukiridde nga tamulaba. Bwe yava kutuukirira era ow'amazima. Ekigambo mazima. Amazima. Olina amazima. Mumanyi ki ekikuba Uganda? Abantu tetukyalina mazima. Abantu tetukyalina mazima. Oli aliira ddala ssente za munne naye kaza ate ne yeegaana. Olina amazima. Amazima kakati okyavudde ku ssente. Waliwo amazima g'ebigambo. Obulimba kati bwagenze ku masimu. Ali bweyogerere n'alyoka akubulira bwagenze e Masaka. Noge Katonda wange. Mami nze jandi mu meeting. Nonoonye ekika kya meeting mwali. Omusajja mugenda Masaka. Lesimu nevuga kirikiri owange tutuuse bweyogerere naye nga muli mulwera. Muka kintu kiki? Amazima olaba amazima bwe gabuza abantu beerabidde okusula omusajja amakage gali masanafu. Obudde ne bukya ng'ali bweyogerere. Ogamba ate kakati. Reverend waliyo be bakwatira gundi kafyu be yasanga nga tebali waka. Essaawa zino bakyakonkomalidde gye basula. Amazima galiridda waali mu kugamba bamukwatira ku mulimu naye amazima galiwa. Kakati Katonda n'anoonya. Oba amazima bw'omuvaako atya Katonda. Omuntu atya Katonda finally nga yeewala obubi. Oyo ye Yobu. Omanyi nti betwetaaga olwaleero nga tulwanisa COVID. Waliwo ebisaanyizo byetuteekwa okubeera okulaba abasajja n'abakyala abasabi abeegayirizi. Oteekwa okuba
ng'oli muntu atuukiridde, omuntu obwamazima, omuntu atya Katonda, nga weewala obubi. Kakati ogenda n'olaba ekinnumya omutima gwange. W yawasa X. Ekinteesezaawo amannya nga ganyo gateekawo. Sekulwa nga ndeetera ddala ekibakwatagana ate ne mwekuba. W yawasaani X. Katonda agambye okuyita mu mukulembeze w'eggwanga mubeereeko awaki? Awaka. Nti mbadde ndowooza nti temugenda okubeerako awaka essaawa 2 mu mmeka? Essaawa 24 olunaku teryalaga walala. Mugenda okucyakalagana, mugenda okwagalana, mugenda okwesitula, mugenda okwebiita, mugenda okuyiiya kubanga muli bameka? Omu ye TV ya munne. Naye emiggo mwekubira ki? Empya okuyomba. Ekibayombesa kiki? Mwafubiriganwa, kweyagala, kubeera wamu, kati mpi, kwekyawa, kwekuba. Mukole ki? Ate abaana si be bali awaka. Abaana bali waka. Kati balaba bamuwala mpabe muddeno muli akubya muno oli amwadde omugere abaana babatulidde. Ani awa muno omugere? Eki. Ate ebintu byatabuka. Kankubule we byatabuka. Byatabuka bwe biti. Baddira ekkanisa gye twandidukidde ne ziggalwa. Loogi eziki? Zigule. Alina mukano. Abo badduse. Oluyomba lutinga dduka mu ngadduka. Naye oluvaayo muddawa. Olumaliza ngoddawa. Njagala kubategeeza. Ekigambo ky'okutya kireeta okuggwamu ki? Essuubi. Kakati bino byemulaba bino byonna okwekyawa, okwewayiriza, okwerimba, okwebika, okumpanya, bantu babika bannaabwe, katomala googera nti gundi mulwadde. Olukyogera nti gundi mulwadde nga baweereza message nti oyo afudde. Kakati ebyo byonna byaki? Naye njagala kubategeeza Yobu aba ali awo. Byonna bye yalina nebikola ki? Nebiggwaawo. Aba ali awo n'olumbi ne lukola ki? Ne lumukuba wansi. Kakati bwe lumukuba wansi, mukyala we n'amugamba tiweegaane Katonda okole ki? Ofe. N'alyoka ayogera ebigambo bibino, mukyala we yennyini yamugamba. N'amugamba omukyala we n'amugamba naawe taata weegaane Katonda ogire ki? Ofe. Yobu n'addamu mukyala we n'amugamba nti nsoma Yobu essuula 2:9. Awo mukazi we n'amugamba nti okyanyweza obutayonoonako obutayonoonabo weegaane Katonda ofe. Omanyi nti eriyo abantu abaagala kati tugende gundi bamuzuddemu ka covid bo balaba kufa. Gwe bazuddemu covid laba kuwona gwe tunawona kino gwe laba kuwona bo bali balabe kufa gwe ng'olaba kuwona ate ojja kusuuka Mukama nga bwali omulamu. Yobu kyava amuddamu naye n'amugamba nti oyogera ng'omu ku bakazi abaki abasirusiru bwe boogera owa naaweewanga birungi mu mukono gwa Katonda ne siweebwa bibi. Mu byonna Yobu teyayonoona na mimwa gye. Kati ngenze COVID-19 emimwa mwogedde twogedde tukyayogera ebisaana n'ebitasaana bye mumanyi ne bye mutamanyi. Obulimba. Obulimba, okuwaayiriza, obuyaayi. Leero social media nywe ku musulu yere nino oyo bwolaba awonya nti otyo kiri kakati ebintu waliwo ebintu bino ebikomyewo, waliwo ebikomyewo indirectly ebikomyewo. Wetunaaviira mu kino munaaviraba enjaga ekomyewo seriously. Era yekomyewo abantu banywa enjaga. Walagi akomyewo seriously. Ebyo ebibiri ebyo gye binaggwera munanyumiza. Mujja kulaba abantu bajja kuyita mu njaga nga bagwagowalidde ddala okuyita mu covid ono. Kakati abalala kamulali alabe enyokeza njaga bannange eddagala lye batatulabiridde kitaliyo wano
bannange ddala agambye mu ebyo byonna ebya covid ebiyitibwamu erinnya ly'erugu lijjawo teekawo eriryo teyayonoona na mimwa gye erisa teyayonoona na mimwa gye nanteza teyayonoona na mimwa gye owulidde n'ogamba munno ati waliwo nadde abakyala nkibagamba mulina nnyo akagambo ga gwe wekka gwewekka ogenda okunoonyereza nga bagwe wekka ebigambo abyogera emirundi 3 abigamba abantu 30 gwe wekka oyo naggwa gwe wekka oyo naye naggwa gwe wekka aga buli omu gwe wekka anti amugamba gwe wekka essaawa eyo yabeerawo yekka kyekitegeeza ye kyaba ategeeza kakati oba okirabye mu mbeera ndala kakati waliwo ngombo gye mulina kati omu bwati aba ategeeza at the moment lwaki tokateekako omu bwati kakati kateekeko nno omu bwati kakati manye nti afuta mi waliwo omulala omu bwati kakati gwe wekka kakati naye kakati naye yubu teyayonoona na mimwaje covid kankubulireko taata laba bamanyi otugamba kyajinga esimu tegwako omuliro gavumenti eweereza sente essaawa yonna njala kubategeeza oyo ye kibuyaga jjira mu mbeera ey'okutya okitegedde kakati nawe sirikiire naawe lubeera mu ne logiki kyempita logiki kyekufumintiriza bagenda kuwa sente mitwalo 10 ezo tozifunangako tebakuwanga sente olweziba ntono tozizangayo ezo zizo tozira sente yaki sente y'ekibi yeruwa kibi kyekirwa mu sente nga gavumenti yezimpadde ezo za kibi omukisa bannange abatulaba njagala kino bagumye tebakugamba nga nti muli abantu 100 mwenna ne muli ekintu kyekimu eriyo abakufuna eriyo awokufikka eriyo abekwerabirwa ate Reverend okutulangira vulnerable poor okutulangira bali balina okulanga bayiseewo ebyabo naye nga lwaki vulnerable poor ate kambabuulireko katono ate mujja kunjogeza bingi sokolinde bandabanga lunkupe ani lukyolo masiikini nga temunaba kunyiiga ani akuyita masiikini lunkupe ono nno wuuno ndekankulaga ono bamuyitira ddala awedde emirimu naye bannange mwebala anti nkubuulira ngenda kubasomera kino ngenda basomera kino ekyo nakyo kibatiisa okumpita lunkupe genda eri tozira wuliriza bino nga toneyita lunkupe Simon wuliriza bino ebyo mirembe ekyolubereberye First Chronicles chapter 4 mbasomedde lwa mwenda lunkupe munnammwe buno muwulire kyeyakola muwulire lunkupe munnammwe kyeyakola kikino nsoma Simon yasinze okuleeta obuzibu kati mikwana abatulaba kweno program ninamu omusajja wamita Simon naye aleese obuzibu ali kubalunkupe banne abantu bannange munywere nze njala kubabuulira Simon ali mukugumya balunkupe banne temukinyiigiramu kankibabuulira ebyo mirembe ekyolubereberye essuula yakunonyirwa mwenda Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike ono mother yagamba ti Simon namuzaala lwa buyinike munaku muyinike lunkupe lukyolo okitegedde sibe mulaba ennaku mother yennyini maama yennyini yamugamba gwe nakuzaala lwa buyinike amwadde obwa masiikini amwadde obwa lunkupe yaka kati nkusomera Yabezi n'akaabirira nga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange era abanga omukono gwo gunaabeeranga nange n'onkuuma
obutalaba bubi buleme okunumya omwoyo Katonda namuwa kyeyasaba gwe bakuyite lunkupe vulnerable poor gwe werangirireko okuyita mweyembeera gwe werangirireko Yabezi sente tuzirye tuzizire ddala Simon owulidde nawe omulabe wa Wonders Just sabire esimu y'omukisa Amina ogende Katonda n'essimu ereete nga nsimbi ove mu lunkupe ove mu Yabezi zimu ofuuke omusajja w'omukyala Katonda gwawadde omukisa laba Katonda n'amuwa kyeyakola ki kyeyasaba kakati ekyokumpita obuyisi nti ndi munaku lwaki ati oluvannyuma lw'omunaku kumpeereza sente si kyekyo oluvannyuma lw'okunangira obunaku kumpeereza sente mpa sente zange neeriira sente zange nanfukamira nansaba Katonda nti okuva leero sikyayitibwa munaku Yabezi oyasoma nosoma waawo badde manyi nti fe abawulira nti tetuli ba vulnerable poor tuzigaane banayikamba bulire omanyi asinga okwagala sente yalina sente alina sente era ne Bible egamba alina yayongerwako nina mukwano gwange alina sente naye baaba ne bwakufikako ebyo balansi wamwagala nedda naye nga sente zo zomuwadde kati gwempita munaku gwempa sente ku simu neeriiri otegeeze taata era temuzimbya mitwe mbuba bayise banaku ekyo nja kukyogerako nenaku nyingi kati ngenda kukyogererako ddala kubanyweza ne batuula n'emubitabo by'eggwanga ne bakufuula Yabezi gusaba Katonda kati saba Katonda ove mu bwa Yabezi Katonda akwaze nenjinyago n'ava ku vulnerable n'ayongerako ne poor no problem ye Yabezi ye bw'alaba laba yeno ye bw'alaba nga maama wa Yabezi ye yalaba ti omwana we munaku yazaalibwa buyinike mubagenda okufuna mu nsi muno Yabezi zero kyava n'amutuuma n'erinnya otegedde taata kati bwamala omutuuma erinnya n'abeera munaku muyinike ogenda okukakana nga Katonda amusituka kyembasaba Wonders what just wonders Katonda gwe tukkiriza akola byamagero njagala akyuse erinnya lye oyinza okusigala ngaoli Yabezi naye nga erinnya lyakyuka dda ng'ebikolwa byakyuka dda nga Katonda akwambaza ekitiibwa ki n'okwagala kwe Yabezi Katonda n'amugamba gaziya ki ensalo zange n'aleka bino ebyabaganda be bonna bye baalina n'abibalekera n'agenda agaziya ensalo ze n'agenda egindi n'alyayo n'agenda egindi kyova olaba mmwe mwabatulaba nze mbasekerera abaana muli 8 ate kitammwe yabaweerera abalenzi bali 6 abawala bameka n'abalekera half an acre kati mwina mutemagana ku half an acre mwasomera kimmwe mugindi mugeziyo ensalo zammwe era muli bayabezi ddala teri gwe bakolerera genda bwikuliriri era ekituyisizza abanaku kyekyo kituyisizza abanaku kyekyo ye Yabezi yakkiriza ennaku ye n'amanyi ekyokukolera mu nnaku ye kaka tukkirize ne covid issue ezze tuyige omukisa oguli mu covid guluwa nga sifudde guluwa 1 sooka weesebe masiki sanitizer weewa amabanga okitegedde taata gondera SOPs toyina kutambula bwoba toyina kyogenda kola sigala ewaka kale ate bw'osigala waka toyomba wange oyinza okusigala waka nga yatambudde asinga n'osigala waka n'oleeta entalo n'obuza abaana emirembe oba oli wakubuza abaana mirembe vaawo tambula kwesunaasuna ate nawe omukyala bw'aba omwami asiibyeko awaka ye first born mutreating nga first born asiibyeko awaka muwe ku mirembe n'essanyu abakazi bayomba aleme kudda kugenda eri ekyokubiri muwe ka TV
alabeko ka TV abakazi balaba obuzannyo abakazi balemeseza ddala abaami TV omusajja n'aviira ddala ku TV n'agyesonyiwa omusajja bw'abeerako ewaka muleke naye alabe ku mupiira naye abakazi ate gwe namwe abasajja njagala kubagamba TV tezigula sente nnyingi nnyo gula TV endala mulime kuyumbaganira mukyala kakati oba oyagala mupiira genda oguleyo omupiira naye olina abaana abalenzi bayite mulabe omupiira Reverend ate omuntu bw'aba teyeesobola kagula teri buteesobola kintu kyagala kukiyiyiza teri buteesobola kakati ddira akasonda ddira kaki akasonda fuuti 10 kuki teekawo enkoko eŋŋanda ozitunde oleeta ogula TV bona bwe mulimu muveewo nammwe nimwebaka mubufumbo wakamalamu emyaka 20 mwegi 20 mu bufumbo bwammwe muli ku kitanda kyemwafumbiriganirwako kwe muli ebitanda ebyomulembe bijja biri awo muli ku ekyo babiyita batya obwo bukopi bufuta byonna bigattiddwa yabezi omulabi wa wonders just ne bwotulaba tusekamu tekikugaana ate kusekamu ekitegeera buli wabeera n'essuubi omanya buli kimu ekikyo kiba kiwedde kaakati zega nkubuulira gwabadde ali eyo nga weeyita vulnerable poor leka bakikuyite ddamu amaanyi kyajinga essimu sente bazireete zirye sente zizo naye bwe bazikuwa bwe batisaba mukama akuwa ekisinga baleme kuddamu kuyita vulnerable poor okategedde oleme kubeera ani jabezi jabezi nze ekimunjagaza bwe bamala omutuuma jabezi ye n'akikkiriza n'asaba kikyuke yasigala nga ye yabezi omugagga yasigala nga ye yabezi ow'omukisa kati njagala vulnerable poor ow'omukisa togwamu suubi kakati bulino byonna bwe bizze emikwano gyange bwe bizze bireese okweraliikirira abato beeraliikirivu abakulu beeraliikirira abalina beeraliikirira abatalina beeraliikirira kakati waliwo olyaga kakati mazima bwe ŋŋendera wano emmali eno ngirekeraani abaana bange mbalekeraani kakati njagala kubeera yobu bwe baamala omutuukako n'ayogera ebigambo bibino yobu 5:2 eri gwe yeeraliikiridde eri gwe atidde yeeraliikidde n'emmere ekulemye okulya abalala mwerangiriddeko okusiiba nga temuli bakusiiba kwegamba njagala kubategeeza nina mukwano gwange nawubuuzaako lumu lwaki tosiiba yaŋŋamba nze nkubuulire nsobola siiba nasiiba nnyo twasiiba nnyo nga tuli bato tewaali mmere nga tusiiba ate nga si kyeyagalire kaakati nkuze nfunye emmere lwaki mba nsiiba kati kyalina okukola abijjemu amalala akakkane mu maaso gaani ga katonda kakati kambabuulire eriyo abasiiba nga tebalandibadde bakusiiba gesina kisiibo ekisiibo ekinyuma kankibabuulire kyekyo nga byonna weebiri nga byonna obirina byonna weebiri n'obireka n'osiiba neweerekereza okulina okwekusiiba okategeddeako okusiiba okwembeera okwo si kusiiba kakati yobu ayogera bwati nti kubanga yobu 5:2 kubanga okweraliikirira kutta omusirusiru kasita weeraliikirira okufa kuzze olidde yesu yava agamba mu yokaana 14 nti omutima gwomwe tegweraliikiriranga mukkirize katonda era nange munzikirize tukkirize katonda ayinza ki naye bulira obweraliikirira owedde omunenenene ng'ono jjajjange olwo aba akogga ate kambabuulire okweraliikirira kukukaddiya katonda baabwe nze bwe ndi musajja mukulu ekimpa emirembe kyetolaba ettama kweriri amufai and some young and old and beautiful and beautiful kega yesu nakumujje omutima gwe tegugiranga ki tegweraliikiriranga bino ebijja obudde bwe bukya bwe buziba bukya ate bwe buziba bukya ate bwe bukya buziba naye problem is buzibi oli luddawa kati kafyu yajja
ng'obeerawo kafya kutwala nedda ddayo eka bw'otuuka eka ne bakutandikirako bwegenda mu kisenge ekyo mu nsonda sirika anti ate nammwe abakyala mutulugunya babba mmwe kakati katonda yeebazibwe kafya amutulese anti waddanga mwenda gwa kiro kati katonda amukuleeteddeko kati katonda wamuleese mubakiraawo mwaniririzaawo musanyusizaawo mulereraawo ate ekizibu nti ekiriwo nti katonda amuleetedde ate yatandika tulugunya ani atulugunya omukyala abakyala ayinza obutululugunya nti agenda kukuba naye abakyala batulugunya embeera naawe gwe batulugunyanga naawe okkiriza anti yabeera n'embeera nti genda eri ateekako nnyo maani nawe gwe batulugunyanga olina embeera wekkiriza yabeera agamba kati nga ayinza ogamba nze sikuba mukyala nasalawo simba naye omukazi nakucocya taata maama mukwano gwange ayitamu eyo embeera njagala kukuwa ddagala njagala kukuwa eddagala tewasoma kuyimba tolinayo oluyimba lukusanyusa olukyokoza oluyimba olusanyusa for example nganze nze nkuyimbiremu olumpumuza omwoyo nange bwendi kakati nze bwontulugunyanga ngamba yesu byonna abimanyi kisanyusa antwala yekamu kuboseta kamukulembeze wabulaye oba wakayimba nalyokaga nkirabe twe nogamba ebiribawo siri bitya wantwala nze yesu yeka ankulembera nange kamugoberere kinsanidde kinsanidde okujjako nga mukyala w'obwongo bwasoba bwomala okuyimba naye ngagenda kutisibire ngaayimba naye ngaayimba ekiddukiro ananga ebintu bino binyuma programu yaffe bagiyitani byamagero byamagero nakusesezako ababo omanyi nti osekera mu mbeera nga bakutulugunya nosekeramu noga naye nakino kijja kuba kiringa nga mukyala wokugamba nti olinganga embwa ekyo nakyo kikunyiizaga omusajja omanyanga nti mukyala wo bwakuyita embwa manya yembwa enkyala nga mutandira nga mubwana bwamwe bupapiizi obubwa obuto nga famire yembwa ebeeraawo nga mutambula mugenda mu maaso ebyo byonna bizibu bya nti yakuyise kati ekyo temubityanga kati njagala kubategeeza mpumbawumba eddakiika tusigaza nnya mwenneeno embeera gye muyitamu wiiki eno njagala kubalekera ebigambo biri mu Yobu essula ya 14:15 njagala Simon ebigambo bino bibeere bibyo. Simon lwaki ngamba bibeere bibyo? Nkwagala nnyo kubanga taata we yali mukwano gwange nnyo. Kati Simon nkutegeera nnyo, ono jjajja naye tujja mutegeeramu, naye gwe taata wange ye Musimale Mukasa n'abalala mwenna ebigambo bibino, kubanga waliwo essuubi eryo Yobu 14:7, kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate. Wakyaliwo essuubi ti ogw'omuti bwe gulitemebwa guliroka nate. Eyo embeera gy'oyitamu kiseera kijja kutuuka ekoleki kiggwiiwo. Ago amaziga g'okaaba gajja kufuuka enseko. Okategera waleti nkalu Katonda ajja giteekamu. Ate ekyakabi agenda n'ateekamu ate ebibye nebumimumma. Eriyo abantu bayita mu budde obuzibu, Katonda baabawa ssente n'ekyekumi temuleeta. Kati ng'era dda ku ggwe bwaziddayo zitwala tezidda. Ogamba nti Katonda atoddeko ezize.
webali agamalira mugajjeewo ate no programu yatawusi mukama tusasire mujjeewo amalala mubijeemu amaki amalala njagala kubasabira amaziga gokabyega kyekimala kimala tukabye ekimala era katumugamba nti mukama amaziga gere tukabye gafuula enseko tusiibudde mikwano gyaffe ekimala kimala nebukyenkya nebakubikira ono nebakubikira ono nebakubikira ono nebakubikira ono ekimala taata kimala kyenkyusa fe tukale ku lwaffe ababiri kale abasatu simoni rebula mayanja nani ne juliet kale ku lwaffe abasatu eggwanga lyonna lisaasire ku lwaffe abali ku wandazani wandazi just fenna abasajja n'abakyala abali ku program wandazi just fenna abali ku mukutu guno kulwe asaasire eggwanga ku lwaffe fenna abalabi wa wandazi just kubanga fenna tugenda kusabira wamu tikuffe kuoba osinziira otaase eggwanga Uganda, kuffe kuoba osinziira otaase ensi, kuffe kuoba osinziira amaka gateeke gabiiri n'emirembe, sinziira kuffe otaase abaana. Mukama waffe yali agenda mugulu yatuwa amaanyi okuwonya okusabira abalwadde n'okusabira embeera yonna kolaki naye ati okugisabira embeera oteeka okuvamu embala ya Yobu gye twatandikidde. Katonda atuzzeemu embala yaani eya Yobu. Katugenda kusaba Katonda affe omungi ow'ekisa tukwebaza kubanga bino byonna bwe biri okutya n'okweraliikirira okulwala n'okusiibula bannaffe naye tufuula abasajja n'abakyala abalekerwawo ategolera omukono gwo gw'amaanyi oguziyiza ogambye nti ekimala kimala. Mukama tulwadde, Mukama bannaffe bafudde, Mukama tuwerekedde bangi, amawulire agalinaku gakome tutandika okufuna essanyu nti yabadde mulwadde nassuuka. Covid yali azze naye ekyo kisa kyabeerawo. Mukama teekawo ekisa kyo, teekawo okwagalako. Omukisa gwa Katonda ayinza byonna gwa Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gubeere ku basajja mmwe, ku bakyala mmwe, ku baana baffe, guteekebwa emirembe n'okuteesa n'okukkaanya, gujjanjabe, gusanyuse, gugabirire. Newankubadde oyitibwa omwavu alivo ekigambo ekyo naye tugende osaala ya Jabezi ega nti Mukama gaziya ensalo zange. Mukama gaziya ensalo nga tukyayitibwa mwavu, tukyayitibwa munaku. Katonda asumulule ebyesibye, Katonda agabirire. Omukisa ogulemu kuba kaakano emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Tweyanziza nnyo olw'ebigambo ebyo byotuwadde munnange. Gwe omulabi wa Wonders Just. Ndowooza ebigambo biwulidde. Toggwamu maanyi munnange. Gwali eyo. Mukama oliko embala ya Katonda. Owulidde ekitabo nga batugamba Yobu teyagwamu ssuubi. Mukyala we n'atuuka n'okumugamba afe ng'alaba obulumi bwalimu buyitiridde. Ne Yobu yamugamba ayogera nga abakyala abasirusiru. Kati gwe oli mukyala ki? Obalirwa mu bakyala abasirusiru oba mu bakyala abagezigezi? N'omwami naawe oli modro ki? Mwami omusirusiru oba omwami omugezigezi? Kale no munnange gwali eyo ng'owulira oweddemu essuubi, embeera ekuyinze. Omulundi guli ogwaggwa twayogera ku David, okwekkiririzaamu David. Ku ssaawa eno tubadde twogera ku Yobu, obutaggwamu ssuubi. Bannange muweddemu essuubi, naye Mukama Katonda agamba nti nedda, oli mwana wa Katonda akumanyi, wakyaliwo essuubi. Munnange weebale kulaba. Nsigadde nze Julie Nanteza. Ensekyuse oli Yesu wange, nkusaba Kitange jangu ombere, nkusaba Kitange jangu ombere, jangu ombere. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly.
Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.